oluvannyuma lwa Minisita Norbert Mao okuvaayo n'ennongooseza ez'okukyusakyusaamu engeri ebyokulonda gye bigenda okugoberwamu mu kalulu ka 2026. Bino nno Minisita Norbert Mao byamwokyezza era omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'amulagira okuddayo ayongere okutereeza mu nnongooseza ze yabadde aleese. Wabula ye Mathias Mpuuga n'akwasibwa omulimu omulala ogw'okuggusa ennongooseza, wabula nga zino bangi bazitunuulidde nga ezyagala okuyamba Sipiika Anita Among okulya obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Kampala TV 256 gwena akyekomedde Kampala TV 256 nkubuuzaako nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Gwena tannaba kuba ng'osubscribinga, nja kukujjukiza okusubscribinga okonere ddala kadaawo kano kajja bakakujjukiza oba kakuwa notification singa tuba n'eggulire lyonna lye tutaddeyo ku channel yaffe wano. Gwena okukomentinga ku mulamwa naddala gwe tuba tutaddeyo akyamakulu nnyo nnyini ddala ate kw'oteeka n'okusharinga ko n'okulayikinga. Amawulire agongedde okuvaayo, amawulire gongedde okulaga Minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka mu ggwanga Uganda ono nno nga ye Norbert Mao yabadde aleese enteekateeka oba ennongooseza z'asuubira nti zandyegobereddwa nnyo mu kalulu Bannayuganda ke balindiridde aka 2026. Wabula ennongooseza zino we yazitutte mu kakiiko ka kabineeti wali mu State House, abamu ku bannakibiina kya NRM baalabye nga ennongooseza zino ziyinza okuba nga pulezidenti w'ekibiina ekya NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni zigenda mukwatirayo, era oluvannyuma lw'okwanja ennongooseza zonna ye mwe yabadde alowooleza nti ababaka ba Paalamenti be baba balonda omukulembeze w'eggwanga. Kati kino nno bangi baakitunuulidde ne bagamba nti ennongooseza zino addeyo azitereezeemu. Wabula oluvannyuma lwa Norbert Mao okumuzzaayo ennongooseza zino okuba nga azitereezaamu, Sipiika Anita Among yayise Mathias Mpuuga n'amutegeeza nti ennongooseza naye ze yali ayagala zibe nga zitereezebwa tugende mu kalulu aka 2026 nga zimaze okugguka kye kiseera azizuukuse. Kino nno Sipiika okujjukiza Mathias Mpuuga kigambibwa nti Mathias Mpuuga ennongooseza zino yabadde yazivaako olw'ensonga bwe yali akyali akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti y'eggwanga Uganda. Bannakibiina kye ekya National Unity Platform baavaayo ne bamulaga nti ennongooseza ezo ate zirina makulu. Ennongooseza zino Mathias Mpuuga kwe kuzisuula ebbali. Wabula Sipiika Anita Among oluvannyuma lw'okulaba nga Mathias Mpuuga ekirowoozo kino kye yalina yali yakivaako, yazzeemu n'amujjukiza ku nnongooseza ezo nga ebimu biri mu nnongooseza eza Mathias Mpuuga yategeezezza nti ababaka ba Paalamenti be balina okulonda omukulembeze w'eggwanga. Bakansalazi be balina okulonda Lord Mayor. Kiba kitegeeza nti Lord Mayor kati nga Ssaalongo Erias Lukwago bwe yalondebwa abantu, kino nno kigenda bakiggyibwawo nga bakansalazi be balina okwerondera Mayor. Aba UPDF balina okusigala mu Paalamenti y'eggwanga Uganda okusinziira ku Mathias Mpuuga ky'alowooza. Ennongooseza ey'okuna, abavubuka abali wansi w'emyaka 30 bano nno tebalina kwetaba tebalina kuvuganya ku bifo byonna eby'obufuzi, wabula baba bakkirizibwa okulonda abakulembeze baabwe. N'ategeeza n'ennongooseza ey'okutaano nti akakiiko k'ebyokulonda kokka ke kalina olukusa okulangirira ebyo ebibeera bivudde mu kulonda. Kati Mathias Mpuuga we yavuddeyo n'ategeeza ng'ennongooseza zino bw'azireeta. Kati kino nno kyayongedde okutiisa naddala abamu ku bannakibiina kya NRM olw'ensonga nti
Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among yali emabega w'ennongooseza zino nga bangi bagamba bw'otunuulira ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti ne ku sayidi ya NRM bangi abakkiririza mu sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda Anita Among era nga bangi bawoleddwa ensimbi okuviira ddala eri omukyalo ono nga kizibu nnyo omukyalo ono oba ng'alina ky'ayagala okuggusa ne kiba nga tekisoboka. Kati nno abangi we baviiriddeyo ne bategeeza nti singa pulezidenti w'eggwanga anaddizibwa mu Paaliyamenti ng'ababaka be bakkiriza okuba nga bamulonda, kino nno kiyinza okuwanguyiza oba okuwa omwagaanya sipiika wa Paaliyamenti okufuuka omukulembeze w'eggwanga Uganda nga ekirowoozo kye oba ekirooto kye bwe kiri. Kati nno kino omukulembeze w'eggwanga n'abamu ku bawabuzi be abayongedde okumwewabula naddala ku kino ekiteekebwateekebwa nti bayinza okuliraba ng'etteeka eryagala okunyigiriza ab'oludda oluvuganya gavumenti naye nga bo we batunula ng'ate ligenda kuba likwatirayo ddala mukama waabwe omukulembeze w'eggwanga Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ojja kujjukira nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'akoma ku CDF General Muhoozi okulekeraawo okumala gatwitinga n'okumala gatambula mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti ebyokwerinda ababiteeka ku bunkenke oba mu katyabaga. Kati nno ne CDF General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'ategeeza nga bw'agenda okusimba emabega wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kati kino nno ne kyongera okulaga abamu ku bannakibiina naddala aba NRM abadde batandise okukkiririza mu General Muhoozi okuba nga yabalagidde okuddayo abagoberere omukulembeze w'eggwanga Uganda oba ekibiina ekimanyiddwa nga ekya NRM. Kati nno wano ababaka bangi naddala abakkiririza mu mukyalo oyo sipiika Anita Among bagamba etteeka Mathias Mpuuga g'aleeta gano nno gakwongera ate kumuwa maanyi okubalaba nga asobola okuba nga naye awangula oba okuba omukulembeze mu ggwanga Uganda. Kati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byongedde okuvaayo kitegeezeddwa nti n'emisango egyali gyaggulwa ku sipiika okwali okubeera n'ennyumba eyo Bungereza essaawa yonna emisango egyo gisuubirwa okuzuukusibwa singa kinaategeerekeka nti ekigendererwa kya sipiika Anita Among kyakubeera nga yeegwaniza entebe y'okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda. So ge amawulire agamu agavaayo mu nnongoosereza ze baagala okuleeta naye nga twandimaliriza ng'ennongooseza ate zisibye bannakibiina ekya NRM abazireeta ne ziba ng'ate zongedde okuyamba aba opposition. Kankwagaliza olunaku olulungi, asiba bulungi, weeraba.